mulimu ababaka abasinga speaker nti amongo sente naye nga teboogera nga baludde mu parliament nga bamusinga sente nga mubaka mbaniriza nnyo nate mwebale kubanga mukyaliyo mukama mulungi nti n'ekiseera kino akituwadde tusobole okubeera nga tusisinkana tuwayeemu mbajjukiza nnaku z'omwezi 21 lwakuna luno yes Matayo ajja kuba ali ku Kampala mu Kaddaawo koza akafuba kayita Bat Valley mawo wonna yonna yali Kampala owaffe yasooka Bat Valley ku theatre ndowooza ate nga si bulungi awo wagazi era ndowooza osobola batera n'ebifaananyi twatuusewo gyo tukwata ebiri munda entebe omuntu atuula ng'ali mu kisaawe e Bungereza kituufu wegazaanya so ku luno twayagadde just engeri gye tugenda okugira kwagala kwongera kutegeera botya bwe tulina okumanya enono zaffe n'okuteekesa mu nkola ssente nti abantu kati saawa zono ssente zibadde zibuze abantu buli omu abadde akaaba obwavu ng'ogyeko bano basipiika naye bw'otunuulira abantu abo nti wiiki eno yennyini gavumenti egenda kuta ssente ng'eziisa mu babaka almost obumbi triliyoni nga 2 zigenda mu kuliriizingibwa mu sisitemu za gavumenti kati abantu amaze emyezi ena nga takwatana ku mitwalo 3 ajja gafuna ate addemu agatwale mu bbaara so tugenda batunuulira ebyo ebintu ebikyasinza okwonoona ssente z'abantu nabutya omuntu bwalina okugumiikiriza hamu yabagamba tatereka ssente mu banka naye ate ffe buli we tutereka otereka mu banka ate insurance buli mwezi bwe mba ngula enkoko ya mitwalo enkoko za mitwalo 10 okumala omwaka gumu singa omuntu atereka mu insurance atereka emitwalo 25 buli mwezi bamusingira wala kubanga insurance bakuwa limitation emitwalo 25 okumala emyaka 5 oba otadde mu miliyoni nga 15 ne bagamba tujja kuwa miliyoni 16 n'emitwalo nga 9 mu bufunzo oba okoze nga kamu 9 naye ate bw'oba ogula embuzi buli mwezi ya 2 okweza emyaka 2 oba oli mu magoba ga miliyoni nga 3 ng'ezooli zitudde ezooli zikyatudde eri zirinze emyaka egi kiregeeza wazimbye edde ennyumba ono tanaba nakukola ki kuzimba nga talina nakyagenda kufuna insurance terina na insurance just kugiteeka mu mutwe science wakutuwa nomanya nti ekintu kyokola kyo okyekkiririzaamu nga gwe kyoba olaba nti mu butasikirizibwa ebyaffe eby'abaddugavu tubiruuzinze nnyo osanga omwana nga muwala mukulu naye ng'ennyambala gy'ayambala abakazi abakulu beeyerusa era be batubbira n'essente wavumirira abeeyerusa wano abeeyerusa ndowooza olaba entegeera yabwe tukaaba ssente baziterese mu mayumba yetwogerera eddala ku nsonga z'omukyalo oyo gwe olaba abeeyerusa sibaagala ozirina opiniyoni yo ku kukwatibwa kwa sipiika ku bizibu sipiika kati byalimu tebannamukwata eriki ekisooka mu byonna nzijukira oba vidiyo ezo okyazijukira twabagamba abantu nti talidda eyokuba nti agenda ekisanja kimu vidiyo gyeri ekisooka mu byonna almost bebimu ku bintu betugenda otutunuulira wali gavumenti ye NRM eringa eyava almost bwogitunuulira obulungi eringa eyava mu ggulu lwaki nti edda bwe twabeeranga mu byalo twalabanga bazadde bafunze maama wange yawaayo ettaka bazimbeko bakolereko emirimu gy'ekereziya egyekanisa kanisa tuli bakristaayo naye era yadde yawaayo n'akolera Katonda buli kimu yafa bagamba bakugamba nti ne bw'owaayo ettaka ne bazimbako omuzikiti obalira ng'ofudde tekituusa teeka era kati mu biseera bino nze nsaasira nnyo kati nze nali mutunuulira omukyalo oyo
abantu abasinga obungi kyebalina okumanya nti NRM eringa etambulira ku mateeka ga Katonda nti ne bw'okola ne weeteeka mu mawulire ne weeraga kinze ndi mulungi okukamala mbawagira nnyo Sipiika Ntamungo tasobola senga Kayihura vibe era bwe boogera Kayihura n'embwa egenda ne yeekweka kasitejjukira ebiseera bye n'embwa yeekweka ti Sipiika wainawo Patrick Amama Mbabazi oyo yaleeta n'etteeka ne bamukwata ne limusiba kati ndowooza ebyo byonna te kyova nze obulamu butambuliza mu bintu bibiri bwe mba n'ekintu ekinemye okutegeera mu maaso nzirako mu mabega soka nenekkaanya ne ndaba nti waliwo engero ezigamba nti bajjajjaffe balema okugula mu Kampala ti mu biseera ebyo waliyo entalo nti oba baali baavu kati gwali mu biseera bino lwaki gwe togula ng'ate okola n'essente owula ffe bakitaffe twogera nti poloti baazigulanga mutwalo nusu kanaana 12,500 mu biseera ebyo value ya ssente gye baalimu ne timeline ze ssente ze baakolanga naye kati ffe tukola n'osuka ne ku miliyoni naye era ssente ne tuzisuulawa mu myenge kubeera n'abakazi kyova olaba nti abamu kwabo babadde basobodde okukiyiiya almost leka tubuyite n'obubbi lwaki nti bw'otunuulira Sipiika Ntamungo we yali akolera mu banka yali talina ssente ziri awo banka yali temusasula ssente zisuka miliyoni 7 najja n'ayingira FDC ebibiina byonna eby'ebyobufuzi ebya Uganda ng'ogyeko pulezidenti waabyo n'okulya enguzi teriiyo kibiina omuntu asobola okubeeramu nga mmemba n'afuna ssente mpitirivu nga ziri ku mulembe ng'oguliwo ogwaleero nti mu biseera Sipiika we yafunira ssente ezo oba we yabeerera mu opposition eya FDC yali tanaba kugagawala nnyo kutuuka ku leve eyo yali alina ssente ezigula amapoloti ge yagula eyo ewaabwe wazimbye amasomero n'ebirala naye kati bwe yamaze okuyingira mu NRM mu myaka 5 yali akamalako almost obwa vice ayingira ku bwa gunde obwa Sipiika mwaka gumu tuwulira America ate mulipo emugobi Bungereza emugobi Dubai munaye waliwo wano baminisita ng'ebizimbe biri Dubai bisinga obungi byabo naye tetwogera ebizimbe bisinga obuwanvu bye tulaba eby'e Dubai byabamu baawano ate era nga baludde mu gavumenti kati Sipiika Ntamungo ekisooka mu byonna gavumenti ye NRM ena ebintu byetambulirako nga bw'ova ku mulamwa gwabyo otibwa mulimu ababaka abasinga Sipiika Ntamungo ssente naye nga teboogera nga baludde mu paalamenti nga bamusinga ssente nga mubaka ng'alidde buli tteeka eriise mu ggwanga nga baze nga bamuwa bamutemera okuyisawo ddiiru okukola ki baze nga babawa ssente naye Sipiika Ntamungo ayambala olugoye lwa mitwalo 35 ne Janet First Lady bagamba simanyi obukadde 3 naye ddala bituufu ebyo ebiteeteeyi kati ekyasooka okuleetera Sipiika obuzibu ebyobugaga mu Bungereza yali alinayo bitono naye ate obuzibu we bwava Ebungereza jjukira nti eri mu bazungu ebintu biri mu system bwe bibeera mu system waliwo amateeka agafuga system yaabwe bwe yagendanga okugulanga akasawo kano nga bakateeka mu system nga baraba omuddugavu agula ekintu ekisuka omutwalo ogwa $, muddugavu kyoyo kati nga gavumenti egenda onoonyereza mu system jjukira bo balinamu n'obusosoze nga baraba ono Sipiika we Uganda aguze ekiteeteeyi kya miliyoni 3 mweru munnaabwe olowooza bo basiru ebyo ne bw'oli yeyerusa kati kyekimu ng'okulaba NRM tosobola gibuukira ne bwerikwaniriza erimala n'ekuyuwa kitegeera bano abasajja bakuleetinga sisitimu yaabwe nga yo okuvaawo teetaaga kalulu eiza okufa oba muzungu nebyo ne bagamba musimanyi katonda tebiriiyo bo omuzungu ye yagiba kulyetingira ti gavumenti okuvaawo kwayo ya Uganda America ng'emaze ogikuwa
negamba katukozeseko kubalala America yagiteekawo naye awatali ekyo emirundi mingi Museveni gyagenze e Bulaaya ekyo kugenda kutusakira akasente kubasakira era kajja enguudo ne bazizimba mwete mumanyi bibeera mu meeting ne bajjawo ne batugamba nti wano waliwo abayeekera ate simayo Obama asindisa amagye ga America gajje wano byabulirawa twalina Mbukoni n'abulira e Congo kati ali Central African Republic America nga teddanga mu kufulumya report bwe bajja bagenda kuba yabula operation yali bafuluma information enteekateeka zaali za kumujja mu Uganda era ne tumulondoolako ne Congo tumujje waleme kutumanyirirawo luliboolo enkubuulira ebyali mu operation eyo naye bwe tudda ku bya speaker Anita Among ekisooka mu byonna speaker ye yabadde atakinga over ebibalo bye era bino twabyogerako edda nti target eriwo parliament yabadde erina almost tewali amateeka ge baleeta ga mirundi ebiri omanyi ababaka bammwe bakava okulayira waliyo etteeka waliwo omukyala ali Kasese yali mu drafting etteeka nti bw'owasa omukazi akkirizibwa okufumbirwa ewange nadde ewo kati lyetteeka lye baagala ng'omukazi asobola ofumba mu malya abiri ng'ate be bangi okitegeera mbwafumbirwa ewange naddamu n'afumbirwa ewooli nga tewali buzibu mbw'ate asigale ng'asheyalinga onfuna eno omubaka alireeta n'omukyala kyokka simanyi nabadde munoonyerezaako ndabo baalina abaana naye ne baagala badraftinga etteeka eddala nalyo liri ku mmeeza ery'okukyusa erinnya Uganda tufuuke ki waliwo eddala lye baagala okuleeta awo erinnya liri awo teritegeerekeka naye kakati mu kuleeta bino ebintu ekisooka mu byonna buno bubaka ndowooza budde eri buli muntu yenna kubanga bagenda kukwata abantu 100 nga mulimu ab'opposition nga 10 n'abasubamu abantu 50 abo system etandika bweti speaker bwe bamuganda okugenda e Bungereza baali tebamuganye nga bwe ngambe nti yali alinayo ebizimbe speaker yatandika okubara oba okutuuza meeting ez'okwogera n'abaka mu season y'abatwakaga bwe yagabira obukadde 8 kyokka nga yakajja nga tanawezaako yali tanaweza na myaka 2 mu parliament n'agaba obukadde 4 kati amala obugaba president ndowooza baali bamaze okitegeerako okutandika okukinoonyerezaako kati ne bamutega ne bamuzanyisa game okuleeta amabaati gaali gatagetinga speaker olimba naawe amabaati bali babba amabaati okuleeta story y'amabaati gaali gatagetinga speaker era ne nanduta okumusiba bagenza omusiba nga baagala abalala bagenda omugoberera kyovora baye bamusibyeyo katono myaka 4 naye mulimu bwe basobola okuba ne rimandi n'asuka n'emyaka 7 nga bakyamutambuza okitegeera nti bo bwe baamala omutegeera omukyala ono ye yabadde abala nti bwe bamala president yamaze okulayira bayise etteeka nga lironda president ababaka be balonda president speaker abadde alina ababaka olomositira bamukiririza mu nga 12 kyova olaba nti mu kisanja kino kati bannayuganda mbabuulira kino kyemutamanyi mu kisanja kino ababaka abasinga obungi aba first family yarayiza ababaka nga 8 abaayo ngayo nga si beenaalemu wabula aba first family babadde nga 8 ate bano abalala kati gataka abeenaale bona ne bemitisinga eyalimu weenaalemu bakolamu enkyukakyuka nti ne boba weenaalemu nga bakukyusa ne bateekawo wa first family era nga bamakinga sure nti aliddi owa first family sikutegeera nga nti abantu abalinako akakwate ekika kyonna kyayingiddemu ababaka kyavudde mu kika ne kidda mu parliament kati mu kika bakasuseeyo bebajje mu kika bakasuseeyo abantu 8 nga bwe mbabala abalamusi balabawo anti gwe olina b'otamanyi mwe mumanyi bano abaliwo wano mu mawulire naye waliwo be mutamanyi so
okuleeta emmotoka yajja nga eriku intentionally bwemala okujja awali game n'awantu awali ebintu ebimu bino ebintu nali saagala nabyogera naye kasite kirungi nti already government yamaze okubitegeera nga lwaki nti script eyaliwo speaker we yagulira emmotoka president yamanyi omanyi teri muntu akyasinza okutegeera nga president Museveni mukosa common sense kankuwa ekyokulabirako waliwo bannakenya abaabula wano mu Kalunga kampeni nga zakatandika abali bazze okuwagira Kyagulanyi ne babakwata ne bababuzaawo abannakenya baali bakatoroka almost nze navaayo ne mbagamba abantu nti nga 12 waliwo ekigenda okubeerawo twali oba mu Novemba nga 12 kati abannakenya baafulu we babata baba bakabata ne badda mu mawulire Somalia, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania ne Uganda banyumye ekyaliyo ne bagamba bayogeramu ne bagamba mbu bamuwoza asibira abantu mu fridge nga babyogera nabirabakakuwayiriza okwo anti bwe babyogera kati bamala obyogera attention eyali egenda okujja ku bigambo bye bayogera President Museveni agenda olaba nga kimulya nadda mu media navayo n'agamba Kenya ocean yafu bana Uganda media yona nagisarako bwana ocean n'omwezi byona yabisarako omulundi era nakati yafu n'aba confusing attention neva ku bana Abannakenya nedda ku era kagwa n'alayira n'ocean nga muli ku ocean naye nga ocean muli nayo ensalo yaffe yamu nvugo tugamba oti ffe tuli awo muwagira tulina omugabo ku ocean kati ne kati mukyalwanira ocean naye ng'oli yayisaawo ekiki naye ekya ocean it has been a point for many years just nti Museveni yakizzabuza ensonga ebaddewo eyo okumala emyaka era kyeyalagula Museveni kyeyalagula nti ocean eyo eyinza okuleeta olutalo in the future kisoboka era kisoboka naye lwaki yakiza mu time yemu kubanga yakiza nti baali bakava mu discussions era ezogera ku ocean eyo nti ffe Uganda abali landlocked tufunye tutya omugabo awo kati ebintu ebimu nga president omugezi nga Museveni bw'obiraba nga eno mu diplomacy bikunyiga bakutwala osooka n'okisuulako mu public abantu bakubulire tebalowooza ekyo kyekyalema ndowooza okutegeera sipiika kyekyamulema okutegeera nti Museveni y'omu ku bantu tola nti atera n'asomagiramu bw'ati aba alowooza aba ataddeko amatu gabanga gundi bisowaana aba asika information awo aba afunye okutu kw'enjovu okitegeera so akazanyo katambula bwe kati bwe bamala okugwa mu sipiika ntamo ng'amaze okusasula motoka president almost yamuyamba ng'owawulidde nga ntamo ng'agamba nti bagimpanga kirabo ani yagambye kyali kirabo ani yakimuwa nayinza oba alina mikwano gye alina connection ffe tulina system etukontrolinga wano mu Uganda bwe bakuwa ssente bagamba twala obujulizi bwe zivudde yanjula ekirabo ekyo kati yayogeddeko wezavudde yayogeddeko ani yagigula tannafuna mukisa kwogerako eri ggwanga kale ojalaba era bw'anaaba ayogedde naye kyatambula bwe kiti awasookera ddala mmotoka bw'amala ogigula kubanga ekirabo mu kusooka kwa byonna ekirabo Bungereza yamusaako ennatti tesobola kumuwa kirabo Bungereza ne bwekusaako ennatti eringa mu America ne bwakuwalana musigala mukolagana mu bya finance tasobola kuwa kyabwereere kati Bungereza yamusaako ennatti emuweeta ekirabo eyo namba emu namba bbiri badamu bwe bamala omanya nti emmotoka agiguze president teyamulaga muliro n'amuleka nejja bwe mala otuuka sipiika Ntamo akwata agenda agisasule mu URA bwe bamubuulira omusolo n'awaayo obukadde 100 obwa Uganda ffe tugula emmotoka n'ogigula $5,000,000 ne bagikuba omusolo $3,000,000 emmotoka neekubisa omusolo ne gugikusinga emirundi nga 2 oba 10 ye n'asasulayo obukadde 100 bw'asasula obukadde 100 oli n'akubira Muzeeyi n'amugamba waayo n'akoze bw'ati ne bw'ati Muzeeyi n'amugamba dda mu mawulire oyogere kino ne kino ono n'ajja n'agamba asasudde
nene receipt teziriiwo mu URA we yasasulira ne bwe banaanoonyereza teziriiwo mpozi nga bazikoze okuva ne leero. Nti Anita Among bamala okuleeta mmotoka president n'amulaba Anita Among bamujja kuba yajjira Munyonyi mmotoka yayitawo Entebbe ku airport Woromosere ku State House bwe mala okuyitawo president ng'amanyi n'asirika Anita Among bamugamba asasule omusolo n'awaayo obukadde 100 president n'amugamba aziwaddeyo nti naye ziko oli n'amugamba nti ntono ne bamugamba muleke gwegenda mu mawulire ogambe nti yasasudde akawumbi kamu obukadde 2 ng'agiguze biliyoni 2 n'obukadde 10 sibuze biliyoni 3 n'obukadde 3 kati bwe bamala okwogera nti yasasudde n'asanyuka ng'alowooza president amuteereddewo ekikono akabega kati n'asanyuka amala okusanyuka nabate bwagipostinga onfuna kati mu kugipostinga njagala ffena tujjukire nti president alina ebintu bisatu ebyamutwala muso ekyasinga okuba ekikulu lyali eddembe ly'abuntu nti wano yadde drone weeziri yadde ebintu bingi ebikoleddwa oba amalwaliro galemye amasomero galemye naye at least nti eddembe ly'obuntu president lyesigamyeko oba yengabo ye nti enguzi gavumenti ezeneerangirira ebisanja byonna negamba enguzi ekyatulemye enguzi tebalemangako yali part 2 eya seri oba season 2 season 2 baali balina okulekawo enguzi CDF kwalina okugira onfuna wabaddewo discussion eri Maama Mbabazi kubanga engeri gye baali bakyusakyusa cabinet empya baade baagala CDF bali mu kudiscussinga ne kati CDF esaawa yonna bayinza omuteeka mu ministry awabadde Katumba Wamala kuba Katumba Wamala ajja mu bwa prime minister naye ate ate kati wano nawo information ebula kati nsobola okukola eby'omu America ebyawo ne bigaana tuleke Maama Nabbanja agenda gyakoze kakati nsobola nze nejjuzi nagamba nti president yakwata sente z'abasuubuzi nazirilizinga mu ofisi ya Nabbanja naye kati abasuubuzi bakyakaba era olunaku olw'ejjo bwe bamaze okulaba nga speaker bamutaddemu obugalo kati ojja olaba sente zonna president era mujja tegeera nti president sente buli gyazisasula sente president buli gyazisasula abasuubuzi zo yaziteekayo abasuubuzi be balina obuzibu bateekayo lisiti tebalina buzibu balina obuzibu Solomon abasuubuzi tebalina abasuubuzi bawaayo lisiti 3 zonna intelligence eziri wano zonna ongamba otya nti abasuubuzi tebabalaba anti iso erina lisiti eryayo system mu URA iso yalegezeko mu URA eneraba basasula omusolo kale bwe banga byabakyankaranya twandigambe nti kasookedde amataba gabaawo kitwakasasulako abantu 10 betwakakasa tukyanoonyereza abantu babagamba mujje buli omu ayimirire ku mulyango gwe bwati mutuwandiike obunafu bubadde buyitirivu mu system ya gavumenti nga president centers releasinga nga zibulira kwegamba bo bamuzannya akazannyo ne bakiprolonginga olunaku olw'ejjekiro Nabbanja yagenze n'afulumya report n'agamba nti ababaka abantu abafiirwa ebintu mu Kisenyi babakosebwa abasima mu Kisenyi mu Kikuubo abakoseddwa amataba nti yakonfaminza abantu 377 n'ebbanga lyonna abasuubuzi beekalakasiza bakaabi bakoze naye olw'okuba nti Muhoozi yasoose kutunuza mu speaker n'abagana noono omunene musobola kati buli omu ogenda alaba institution zonna era obunkenke obuliwo buli institution kati Nabbanja bagenda okusasula abasuubuzi abannira ndowooza tebakyasaba ssente ku ID era kati ngenda kimana na ID yange wemuganira ngenda kukima eyange wemuganira kati ngenda koza asita kabanda wali nkubira kabanda ne mugamba wano waliwo abali b'enguzi ngompa n'akafaanyi ngenda kujja ne kamera nzija munira tudemu tulabe abantu abayimiriza kati ekyo mu kukola attention ze baabala president engeri gyayimirira ku human rights enguzi bagirekerawo Muhoozi era bino babibala 27 gwe olowooza nti bikoleddwa leero
babe barabiri musanvu mubaleke era bamanya ati Anita yalibaako mukazi anti script yali erina okukoma nga mu 2016 naye bagenda okuba mutoki nga muzeeyi akyasobola ne bajja nga bajongerayo ng'eringa project kakati ate yagambye akyasobola president engeri gyalina okuzza emitima erifu era baali balina okulekawo enguzi nga CDF yanogikwata era kyova olaba nti aze ng'akwata abanene mu magye ng'abasiba kati mu magye yavuddeyo aze ku gurawundi agiseeteeza bw'ati ku gurawundi nti abantu babadde bali bubi bakaaba babonaabona kati bwena tunulidde sente zabadde mu maka ga speaker can you imagine jukira parliament nakugambako yaliwo ba 2023 naye ngamba nti government ya Uganda buli weeyisa budget bwe basorooza trillion nga trillion nga 10 ogenda okwemalirira nosanga nga report etuse wa president nga trillion ziri 8 afuna zino trillion nga 2 ne bazigabana oba ne bazegabanya naziba mpitirivu sente mpitirivu kati soko tunuulire sente ze basanze wa speaker mu nju tunulira bano Hajati Namyaro omwana wa myaka 4 amugulidde emmotoka ya bukadde 235 omwana tali mu constitution ya Uganda temulimu nateeka ligamba nti omwana ne boba olina sente tujamuwa emmotoka driving permit nkyekirizibwa ne boba olina sente zifaanana batambula constitution naye Hajati Namyaro ye muntu alina ennyumba nga furniture yokka furniture kwe kuli emmeeza n'entebe nga yabijattake ku bukadde ate ekyewuunyisa bagamba omusaala gwe bagumaaji nga tegusobola kukola ebyo anti kyekibadde ne ku sipiika ne bwaba afuna miliyoni 7 Jacob Oranyi yawangala mu parliament naye yagenda okufa nga n'ennyumba y'emulemu okumaliriza naye ono w'emyaka 5 alina amaka ga mirundi 10 nomwakalabako ga mirundi 3 ogamanyi alina amaka ga mirundi 10 alina amasomero essomero lyekulingira mu lya nusu lukumu lwa $1 ze miliyoni 3.7 emmotoka juzi bawo magogo era ne magogo agenda kwatibwa kati kankubulire ku bagenda okwatibwa era ono mukwano gwo Nammere ye yakibuuseemu era ye paati yagizanye bulungi lwaki omunsibako yanti simukwano yakibuuseemu bulungi kubanga badde bamukaba bwe bati naye yayangwa naye yabadde illusionist oli muyayi wa muzeeyi yakibuuseemu mugezi wa mukibuga ye yabadde banka ya oli yabadde banka yani ya speaker sente ezimu speaker zabadde alina nga zijjudde waka yabadde azikwata nga ziteresa Nammere kati Nammere engeri gyali muntu wa president ye obutayagala kulaga nti president amunyiigire yagenze n'ategeeza muzeeyi then ne bakorawo ensasage ani yaraba Nammere nga bamuwambi abantu bamulaba bali mu procession ya Masaka akatambi tewakalabye nga bamuwambi anti akatambi tewakalabye nze narabye basirikale anti batandika okukwata nga bamuyingiza kati kankubuuza we batukira okukiika mmotoka ku mujjuzo ogwo gwonna gw'abantu balina amasimu basooka kudduka tebaga nti waliwo amasasa dereva teyalimu bo bakiike ojjawo obudde obukwata mmotoka we yatukiikira bwe tuti at least nandivudde neŋŋamba nti katubakwate tulabe ani atukiise esimu ziva olaba wano bakuwamba wakwata video meka nze saalina simu wabula wano zakwata okirabye wano zakwatibwa era tulinawo ne footage nga basirikale bajja nga bantwala abo bawaabe wa muzeeyi okitegeera ti naye bakutute ate dakiika emu bakutadde Museveni yamusonyiye yamuwadde kati ekirala Nammere akyali mwana muto okubeera mu kyogamba abalala drone beziwamba ab'opposition bo bantu bakulu andi mu BNRM tebalina nsonga lwaki bamumixinga mu bino so babadde balina kakati ekisooka mu byonna Nammere ekyokumuwamba n'alwayo singa yaruddeyo kyanditusikidde ekifaananyi ku nsonga gye yayogera nti minisita Kabanda ye yamusonye
omanyi waliwo nze nkola nnyo nenjogera ku NRM omanyi ebiseera ebisinga ntera nnyo kwogera ku gavumenti nenjogera nti amasomero mabi kati ekirungi nti byenjogerako abantu babirabye abaana bali eri babonaabona okimanyi nti kati bwe tudda mu bibaro Parliament buli mwezi omwezi gumu tuli mu Gwakutaano kati tugenda bara kuva mu Gwomukaaga nga lumu okutuuka Ogwomusanvu Parliament bakozesa sente ziri mu trillion 3 nedda kati kubanga budget ya Parliament mu financial year ey'omwaka oguwedde nsobola okugamba ya extendinze paka ku obuwumbi omutwalo gumu trillion omwaka naye nga balina plan gwe banatuukira mu 2-3 nga bajeti yaabwe erinnya paka ku trillion 1.308 omubaka omu afuna sente mmeka omwezi kisinziira allowances bw'obigattamu kale oba okola bulungi ng'okiika okola bulungi obukadde 6 osobola obujjawaawo obukadde 6 buli mwezi kati obukadde 6 times 529 ng'ogyeko bano bakamishona bano bansimula Parliament bano abayambi tubaze just ababaka miliyoni 6 times 529 sente meka emisaala egyo bagibalirako obuwumbi bubanga 277 bwewatyo obuwumbi nga 277 anti gogenda kubala kati ababaka bonna nti bafuna ezo kale kigatte tulabe kakigattemu wano tulabe miliyoni 6 kugamba olabira ddala nga abasajja batukwata mu liiso amalwaliro abasawo tebalina naza kuba kati awo bw'oba okozesezza 6 nga buli omuzi afuna obuwumbi bubanga nga bonna omwezi ku misaala gy'ababaka nga buli omu afuna ezo naye jjukira bonna tebaziweza mulimu ne bobalira ku miliyoni mbaliramukawo ku miliyoni 4 katubalire kwana leeta tukibalire wano nange nkikulage practically ojja kwesanga obukadde 4 tukubisemu ababaka 555 529 kola bita anti nze mbaze ne ba ex officials hawo tojja kudda mu trillion nga 10 kuba kati bonna bafuna mukitegeere awo togenda mu trillion bonna kamba gattemu 555 kweba obuwumbi 2 ayi bakozesa trillion 2 n'obuwumbi 16 trillion 2 obuwumbi 2 obuwumbi 2 tebutono kati abantu 2 miliyoni 8 tubalide kwana kati bara abantu 2 zibameka nakale bara buli omu bw'oba osoosemu wakakadde no hawe maasa ajja kuba mungi baabo bayinza okubulirawo obukadde 5 29 kati 529 times 529 bwe buwumbi bumekaawo sente mpitirivu Solomon ojja kibalamu olabe so kati ezo sente zibadde awo zigyeko kati teekako zino ze babadde babba omanyi bwe boogera kubba waliwo owuliddeyo mu UPDF nti buli lunaku nti waliwo Minister of Defence eyagenza okuyisa emaali y'amagye nabba sente zikabuwumbi nze nagenda okubalamu ekibalo kyange nti MP kati bwe tumubalira ku miliyoni 4 ekitini omusirikale atula ku CPS director wa CPS atwala CPS yonna ojja kwesanga nga CPS agifuga mpaka n'agenda almost n'emiti 4 ntatuuka ne bwaba tatuuka naye agata bu district bumeka nga 8 atwala CPS region yonna owa region ye district ziwera naye olowooza aweza ne miliyoni 10 taziweza abasirikale abakuuma abo ababaka taweza nakakadde
naye enteeseganya ze baliko kati babadde baagala badrafting era speaker yabadde alina endowooza awo engeri gyabadde yakaleeta emmotoka plan mubadde mu mutwe badrafting mangu ng'ayita mu babaka nga bw'abagamba kuba bwamaze ng'akuba amasimu ng'abagamba mugende mutule mu parliament mugambe nti kati tuyisize CDF helicopter onfuna bayise CDF helicopter mbo bagimuwe nti akoze nnyo nti parliament esiimya nga yagala kidrafting wajuzi wali ku mukoro yali amwegayirira kati nga bano abamubalira nti isawo CDF asanyuke onfuna naye oli naye mugezi ekololoroza yali amugamba ki sonyowa katusooka tuwummulemu eddakiika emu tukomaawo